Wennyukidde olunaku olwaleero nga waliwo omukyala tannaba kubanga bw'ati ategerekeka era ng'ono asangiddwa ng'atiddwa mu bukambwe bw'ekitalo mu Lutobazi okyalo ekimanyiddwa nga Kayiira ekisangibwa mu ggomba ly'e Buwenge mu disitulikiti y'e Jinja era nga tetunnaba kubanga kitegeereka omukyala ono engeri gye yafuddemu era nga n'amannya ge tegannaba kubanga ebyo gategeerekeka okusinza ku musasi wa Nabbassa mu kitundu ekyo abagezeganyizaamuko n'abamu ku batuuze ne bategeeza nti bagezezzaako okwekebejja omukyala ono kyasangiddwa ng'afudde kyokka nga tebannaba kubanga bategeera wa wennyini w'abadde ava era nga poliisi etuuse mu kifo kino Bunambiro omulambo gw'omugenzi atannaba kubanga bw'atategeereka n'eguggyawo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ery'e Buwenge okwengola okwekebejjebwa ng'erina okubuliza ku nsonga eno bwe kukyagenda mu maaso. Abatuuze abamu ku bano abeerabeddeko n'agaye boogezeganyizaamuko naffe ne bongera okugenda mu maaso n'okuba nga tebatunnyonnyola ebikirawo ku nsonga eno. Wabula abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'Eruse ey'okutaano wa disitulikiti y'e Jinja Moses Batwala wamu n'omukubiza w'olukiiko olwa disitulikiti y'e Jinja omukyala Monica Namukose Kamaguna abiri batuuse mu kitundu kino okusobola okwekebejja era bano bategeezezza nti basanze omuntu ono tebannaba kubanga yo bazuula awatuufu wennyini waava ne basobola okuyambibwako poliisi okulaba nga bamuggyawo omulambo ne bagutwala. Ekikanga waliwo omukyala yafiirire ku nnimiro era nga mwiddukira ku ewiiki ereeweerera waliwo omukyala yafiira ku nnimiro mu muluka gw'e Buweera. Kati wano saawa eno ate kayi waliwo n'owundi afiirire wano ku nnimiro. Wano maze okugemaganya ni DPC ankobye mu ddakiika ntono ino eritawera na 5 poliisi enaaba eri mu kitundu kino ayingezizaako okuba abantu batagezaako kumugemaku ate watagezaako muntu kuba kibuza obudulizi kikaali kuzuuka yafiire ki kubanga tosobola kitolawo nti oba aliwo omuntu amutulugunyiriza yamutuusaako obulabe. Bena tuli kulinda poliisi ekole ki